Ng'abayizi b'amasomero bateekera okumalako olusoma lwabwe olusooka olupapula lwa bukedde luleese ebigezo ebigenda okubeera mu lupapula lwa bukedde w'enkya n'olwokuna nga bigenderamu okubayamba okweteekerateekera obulungi ebigezo by'akamalirizo eby'olusoma luno. Bino bikakasiddwa Miriam Nambatiya avunaanyizibwa akatabo ka PASPLE mu lupapula lwa bukedde nga bw'annyonnyola. Tutandise okubaleetera ebibuuzo nga ansa zaabyo tubiddamu ku Lwokuna. Bulijjo tubadde tusomesa abayizi naye kakati olw'okuba olusoma olusooka lunatera okuggwako twagala okuteekateeka abayizi okwongera okukakata mu kuddamu ebibuuzo. Agambye nti ebigezo bino biteekeddwateekeddwa basomesa abakugu mu byenjigiriza ng'omulimu guno bakoleza okumala ebbanga nga bagoberera kalenda ya gavumenti. Abayizi tubakubiriza mu bikozese kubanga bibayamba okumanyira engeri y'okuddamu ebibuuzo. Abasomesa baffe abakugu abalina obumanyirivu mu nkwata y'abayizi bakoze ekisoboka okulaba nga babawa ebibuuzo ebisaanidde. Nambatiya yayogedde ku bigezo ebinaafuluma ng'ennaku z'omwezi 13 mu lupapula lwa bukedde ng'abayizi beegezaamu balabe nga bayimiridde mu by'ensoma byabwe. Pepa egenda kuba nnamba omuyizi ng'awandiika muli. Abasomesa baffe abakugu abakoledde omulimu guno okumala ebbanga, pepa zino baziseetinze nga bagenderera kalikulamu eno era nga bamanyi ki kalikulamu kyeyagala. Asibye abazadde, bitongole kw'ossa ne bannannyini masomero okugulira abayizi olupapula lwa bukedde bamanye nga bayimiridde. Ojjumbire okugulira omuyizi akatabo kaffe aka PASPLE. N'amasomero gaddembe okujja wano okutugamba nti pepa twagala omuwendo bwe guti. Tusobola okuleeta amawulire gaffe abaana ne baddiramu mu masomero gammwe eyo ebigezo byaffe. David Tamale yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.